Mwebale kubeera nga ate muntegera amatu entakira baganda bange, mbaniriza nnyo mwebale kubeera nga mumpuliriza. Nkusaba likinga video eno munnange gwampuliriza, ate kusaba subscribing gwatanaba otekeko n'akadde nsobole okubeera nga munnange nkuweereza era nga buli video gye nteekayo butereevu ogifunirawo mu notification zo. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo, era ng'obutamala budde mu butuufu kkiriza ngutuuseeko ebifa ku mukyalo ono ffenna gwe tumanyi obulungi eyazadde ate abaana 10 balambirira, era ng'ono yamenye rekodi. Jjukira nti omuntu abadde akyalina rekodi eno mu nsi eno abadde omukyala ayitibwa Marian Halima Sise, era ng'ono asinzira wali mu ggwanga erya Morocco. Ono nga yakola amawulire gye buvuddeko omwezi oguwedde we yazaala abaana 9 beddu, era kasita yazaala abaana abo abantu bonna beewuunya nti ne bamusheyalinga wano ne wali olw'ekyo kye yali akoze, kubanga abantu babadde tebakirabangako. Kaakati nno laba ate omukyalo ono gy'asimattuse ate ye n'akubawo 10 beddu, era kati ng'ono ate amenye rekodi y'omukyalo oli ayitibwa Sise Marian okuva wali mu ggwanga erya Morocco. Omukyalo ono eyazadde abaana 10 beddu ayitibwa Gosiam Thamara Sithole, era ng'ono atemera mu myaka 37 egy'obukulu. Ono ye yazadde nno abaana 10 munnange, era nga mu luzungu ndowooza be tuyita badde couplets. Yakubyewo abaana 10 ate ng'ekisinga okubeera nga kyewuunyisa, baawe we yavuddeyo n'ayogerako ate ne bannamawulire mu kibuga wali ekya Pretoria mu ggwanga erya South Africa. Yategeezezza bannamawulire nti beewuunyizza nnyo, si kuba nti babadde tebakimanyi nti ono omukyala agenda kuzaala abaana bangi, wabula ye baawe yategeezezza bannamawulire nti we babadde nga bagenda mu sikaani ng'omukyala ono akyali lubuto, abasawo babadde nga babategeeza nti omukyala ono alina abaana 8 munda, wabula nabo beewuunyizza okubeera ng'ate we yatuuse okuzaala bannange yazadde abaana 10. Kino kyabeewuunyisizza okamala okusinziira ku bba w'omukyalo ono ayitibwa Teboho Soseti. Ono bw'ati we yategeezezza ate bannamawulire wali mu ggwanga erya South Africa, kubanga bano ababiri babeera mu ggwanga erya South Africa ate mu kitundu ekiyitibwa Gauteng. Era bba w'omukyalo ono bw'ati we yeeyongedde okubeera ng'ate ategeeza bannamawulire nti omukyala we alhamdulillah yasumulukuse bulungi, era mu kuzaala yazadde abalenzi 7 ssaako ate n'abawala 3 be baana 10 beddu. Wabula era yeeyongedde n'ategeeza bannamawulire mbu already babadde balinawo abalongo. Omukyala we abadde yazaala dda abalongo, era nga we twogerera abalongo bano bali mu myaka 6. Kitegeeza we baba bagasseeko bano abaana 10 omugatte awamu balina abaana baabwe 12. Bw'atyo bba w'omukyalo ono Sithole ate we yasobodde okubeera nga ategeeza bannamawulire, era bw'atyo yeeyongedde okubeera nga abategeeza mbu omukyala we ono we yazaalidde, okumanya ng'ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi, we yazaalidde munnange olubuto lwabadde just myezi 7 n'ennaku 7 we yasumulukukidde, era omwami ono yabadde musanyufu nnyo nga takikkiriza, kubanga mukyala we yali olubuto agamba nti bali beeraliikirivu, nga batera okugamba nti omuntu azadde abaana abo abangi we batyo tatera kuzaala bulungi, abamu bafiirayo, abalala abaana n'abazaala nga bafudde, abalala nga baliko obulemu. Wabula yagamba nti yeewuunyiza okubeera nga mukyala we bambi yasumulukuse bulungi, yadde nga kale olubuto lwabadde terukoze eki ng'emyezi tegiweddeeyo. Wabula bambi musajja watyo ono ng'ayogera ne bannamawulire yabadde musanyufu okukamala obukamazi, era bw'atyo yabagambye nti bannange musooke mundeke kubanga mpulira essanyu linzita, sobola kikkiriza kino ate Katonda kyatukoledde. Kino nno nga tekisangika kuba abasajja abasinga walaba mukyala we ng'azadde abaana kati nga bano, ye ateekako obuteesi kakokola tondeka nnyuma olw'ensonga nti aba atidde obuvunaanyizibwa. Wabula ate omusajja wattu ono Soseti ate nga sigamba nti be bagagga ennyo tebalina, ye yabadde musanyufu okukamala obukamazi. Wabula bannamawulire abamu abasobola otegeerako ku nsonga y'omukyalo ono nga ali lubuto, yadde nga abasawo bali bamugamba nti munda alinamu abaana 8, naye
abannamawulire abasobola okubeera nga bakitegeerako mu kiseera ekyo bagendako ewe ne bamukolako interview era mu kumubuuza butya bwawulira kubeera n'omuntu okubeera ng'alina abaana 8 munda nakyo si kya bulijjo. So bagendako ewe ne bamukolako interview ne bamubuuza nti ye awulira atya ng'omuntu. Bw'atyo omukyala ono Sithole yabategeeza nti mu butuufu mweraliikirivu nnyo era ali mu kutya kw'amaanyi olw'ensonga nti tamanyi kigenda kubeerawo mu kiseera wanaazaalira baana abo. Tamanyi oba banaasurvivinga, tamanyi oba banaabeera balamu bonna, tamanyi oba naye kennyini mukazi wattu taalugenderemu. Ate nno ng'ekyewuunyisa mu kiseera ekyo ye yali alowooza agenda nazaala abaana 8 kyokka ekyewuunyisa ate laba watuuka n'okuzaala ate n'akubawo 10. So mu kiseera ekyo bambi yali mweraliikirivu wabula bwe yamaze okuzaala abaana be bannamawulire still ne bamukolako interview ne bagenda ne bamukyalirako eyo mu ddwaliro gye yabadde ate mu kitundu ekya Pretoria wali mu ggwanga erya South Africa. Yabategeereza nti olubuto lwe luno lwazze mu ngeri eri nakyo. Omukyala ono yeeyongedde okubeera ng'ate ategeeza bannamawulire nti mu butuufu kino kyamwewuunyisizza okukamala obukamazi okubeera nga yakubyewo abaana abo lwa nsonga guno omwaka nga gutandika abasawo basooka mugamba nti ayina abaana 6 munda oba be tuyinza oyita sextuplets. Abaana 6 munda. Kaakati sikaani ze zaddako ng'ate ziraga alina abaana 8 munda be tuyita octuplets nga ziraga alina 8 wabula ne kizuulibwa nti baali balaba 8 lwa nsonga nti ababiri baali beekwese nga bali mu tubes enkyamu. So y'ensonga lwaki tebabalabanga mu process eyo eya sikaani. Wabula agamba nti kasita yazadde abaana be mu butuufu obulumi ate kati takyabuwulira era mu kiseera ekyo we yali akyali lubuto ye sala ye yalingeemu Katonda amuyambe asobole okubeera ng'ate abaana be abazaala bambi nga bonna balamu bulungi. Era bw'atyo we yazadde yeebazizza Katonda olw'okubeera ng'ate yamusobozesezza okubeera nga bambi abaana be bonna abazaala bulungi ng'ate balamu bulungi yadde kale ng'olubuto emyezi gy'abadde ate tegiweddeeyo. Wabula mukazi wattu we beeyongedde okumubuuza ebibuuzo eby'enjawulo bannamawulire butya we byali yakikkiriza we baamugambanga nti abo abaana ddala balina munda. Ye agamba nti yalinga tasobola kubeera ng'akikkiriza era agamba nti yalinga akibuusabuusa. Abasawo agamba nti baagezangako okubeera nga bamugamba nti kyekyo ky'oli nga ne sikaani bazimulaga wabula nga ye mukazi wattu agamba nti yali tasobola kubeera ng'akikkiriza era ye yali agamba nti we baba bangi ennyo abaana baalina munda atisitiko bateekwa kubanga bali basatu naye ye yali tasobola kubeera ng'akikkiriza nti alina abaana abo 8 kuba bamugamba ng'alina 8 era agamba nti yatuuka ekiseera n'akikkiriza naye ne weyankubadde nti yali akikkiriza ate yatandika kubeera nga yeeraliikirira ng'ekiro teyeebaka bulungi yalinga yeeraliikirira walizaalira biriba bitya abaana be bonna bali simattuka okubanga ajjukira nti olubuto lwali luto kati nga yeewuunya agamba nti abaana bano olubuto lunaakula ne batuuka ku myezi 9 ddala banaaba basobola okubeera ng'ate bajja munnabaana. Mukazi wattu agamba nti ebibuuzo byonna yalinga abyebuuza era ng'agamba nti wali baatuuse okubeera ng'abazaala bonna baliwonawo oba abamu balifa bambi nga yeebuuza ebibuuzo ebifaanaganako we bityo era nga yeebuuza muli nti ddala abaana bange tebazaalibwe nga baliko obulemu kubanga waliwo abalongo be bazaala tuzze nga tubiraba abamu ng'emitwe gyegasse abalala emikono abalala embuto kwegamba nga bazaaliddwa mu ngeri ez'enjawulo. So naye bambi mukazi wattu yalinga yeeraliikirira nga yeewuunya oba naye bambi abaana be banaazaalibwa baliko obulemu wabula laba Katonda we yamukoledde ekyamagero ye nga bw'agamba abaana be yabazadde bulungi ate nga ne n'abaana ye bambi nga tekoseddwa n'akamu n'akeddagala ng'ovuddeko ekyokubeera nti abaana be ababiri baali beekwese nga bali mu kifo ekikyamu agamba nti talina buzibu yadde bwe yafunye era agamba nti abaana be bonna balamu bulungi yadde nga kale bagenda sooka bateekebweko ate mu incubator olw'ensonga nti yabazadde tebannatuuka kugamba nti yabazaalidde mu myezi 7 n'ennaku 7. So abaana abo bagenda teekebwa mu incubator basobole okubeera ng'ate bambi bakulaakulamu naye nga tebalina buzibu yadde n'akatono era naffe katumusabire bambi abaana be bagende ovaayo nga balamu bulungi.
ddala. Wabula ate we tudda ku sayidi ya bba w'omukyala ono gwe nagambye nti amannya ge ye Sotesi, ono omusajja wattu talina mulimu ali unemployed, wabula nga mu kiseera kino essanyu ly'alina bannange lyamwokiwagonja, musanyufu okukamala obukamazi. Agamba nti mukyala we bamugamba nti alina abaana abo bonna munda mu lubuto, agamba nti yasooka kutya era teyasooka kubeera ng'akikkiriza, wabula we yakikakasa agamba nti yawuliranga omu ku balondemu Katonda be yalondamu okubeera ng'ate amublessinga n'ekyamagero ekyo, kubanga ye agamba nti abaana bano Katonda be yasobodde okubeera ng'ate amuwa, agamba nti ye kyamagero, era ye agamba nti kino mu butuufu naye yalinga takirabangako, kubanga ye yali amanyi nti mu bulamu bw'ensi eno omuntu kale asobola okuzaala abalongo oba abaana abasatu oba kale oba abana oba abataano, era agamba nti noono bwe bagamba eyazadde abaana 9 naye yamwewuunyisa, wabula ate nga tamanyi nti neewuwe musajja wattu kijja, bw'atyo ye we yasobodde okubeera ng'ate ategeeza bannamawulire musanyufu nnyo, yadde ng'ate munnange takola kitalina mulimu, wabula nga tetumanyiyo bangi nga balina n'emirimu egy'ebbeeyi ennyo, naye nga bwe bamugamba waliwo agataliiko nfuufu agayitawo awo. Oli mukyala we yazaala abaana bana n'amuleka mu ddwaliro ne yeeyongerayo, naye kati ono omusajja wattu talina na mulimu, naye ye yasazeewo ate abeere nga ayimirira wamu ne mukyala we, so bambi musajja wattu ono ebibye, wabula ng'era yeeyongedde okubeera ng'ategeeza bannamawulire nti tebyali byangu eby'omukyala we ono ng'ali lubuto. Agamba nti embeera teyamubeerera nnyangu lwa nsonga yalumizibwanga amagulu ng'afuna ekikeeto, tayagala kulya, kwegamba bambi agamba nti yayita mu bingi, wabula profesa omu mu ggwanga ate eyo erya South Africa ayitibwa Dean Mawale, ono ng'asangibwa wali ate mu Sefako Magatho Health Sciences University, ono yategeezezza bannamawulire mbu embeera y'omukyala ono Sithole mu butuufu tesangikasangika, nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu, embeera ye tesangika, era ye yabagambye nti kino kitera kusangibwa ku mukyala ng'abadde tazaala, nagenda mu ddwaliro bamukuba empisa ezo ezigimusa amagi okusobola okuzaala, era yeeyongedde obategeeza nti abaana bano engeri gye babazadde nga tebannatuuka bagenda sooka ate babakuumire mu incubator, lwa nsonga ekyo bwe batakikola abaana bagenda ate kubeera ku risk y'amaanyi ddala. Era bw'atyo yeeyongedde okubeera ng'abannyonnyola nti ensonga lwaki embeera y'omukyalo ono tesangika, kubanga ye omukyalo ono agamba nti olubuto lwe luli nakyo, abadde talina bintu byakozesa, agamba ng'ebyo bi artificial fertilizers, agamba nti abadde talina kyakozesa, olubuto lwe luli nakyo. So omusawo ono Mawale, Profesa Mawale yeeyongedde obbannyonnyola nti ensonga lwaki ekyo kitera kubeera ku bakyala abo ababa tebazaala ate ne bagenda babakuba empiso, ate mu kubakuba empiso we batuuka okuzaala ne bazaala abaana abangi. Agamba nti wano omukyala nga bamukuba empiso ezo okugimusa amagi, agamba nti magi mangi ge batagetinga, bayinza otagetinga amagi nga 10, wabula ng'ekigendererwa mu ekyo nti agamu senga gaba gafudde, agamu gasobola okulama. So weesanga nga amagi mangi ge basobodde okubeera nga bakuba empiso, wabula omukyala ono mu kubeera ng'olubuto alufuna, agamba nti amagi gonna gayinza okulama, oba amagi gonna ne gafa, oba agamu ne gafa amalala ne galama. Era y'ensonga lwaki abakyala abo be beetera okwesanga ate mu mbeera eno nti mu process eyo magi mangi ge bakuba empiso, so weesanga nga gonna galamye, amagi 10, amagi 9, amagi 8, ate nasobola okubeera ng'ate akola ki? Akubawo abaana abo abayitirivu. Wabula ng'omukyalo ono Sithole iyo likodi yagyemenyedde dda. Nkugambye nti yaggyeewo likodi y'ono omukyala ate eyazaala abaana 9 omulundi gumu omwezi oguwedde mu ggwanga erya Morocco be tuyita nonuplets. Ye yazaala nonuplets be baana 9 omulundi gumu bonna ate ne basurvivinga. So ono we yazadde 10 n'agimenya. Ate ne Sise ono ow'e Morocco yazaala abaana 9 naye abadde alina rekodi y'omuntu jjajjawo. Ekinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2009 waliwo Omumerika omukyala ayitibwa Nadia Suleiman ng'ono ye yazaala abaana 8 omulundi gumu naye ate bonna ne balama.
yazaala abaana 8 omulundi gumu bonna ne balama be tuyita ba octuplets. So n'akola rekodi ye mu mwaka ogwo ogwa 2009 ababijjukiramu bijjukira. Kati ate laba n'ono Sise wazaala ababa omwezi oguwedde mu ggwanga erya Morocco, naye ate n'amenyawo rekodi ya Suleiman. Kati ate n'ono Sithore laba ate naye wakubawo 10 ate n'amenya rekodi y'ono. Kati bannaye tulinze mulala oba yalizaala dazini nze naawe naye nga weebale nnyo kubeera ng'ompuliriza muganda wange. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Akunkumire atakuumira mpeera. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo. Nkusaba osubscribing oteekeko n'akadde. Kusaba olaikinge ne vidiyo eno. Bye bye.